wano tuli muziro kiguno. Kati wano wetutuuse we wali omuziro gwaffe Engonge, omuziro gw'ekitiibwa wano mu Buganda. We wali ensolo zino ezeyagaza ng'aba omuziro guno ab'Engonge. Omuntu yanegedde okumanya enneeyisa y'omuziro guno. Ya Engonge kisolo kimu kyetusaamu ekitiibwa, muziro mulungi nnyo, enneeyisa yaago yeri etya. Ngonge kyetusinga kumanya ku Ngonge y'ensolo emu ku ezo ezibeera mu mazzi ne ku lukalu. Naye okweyisa kwe abantu abasinga bwe bwaba ng'ozze ng'okyaddeko wano n'osanga nga tali mu mazzi owulira ennaku kubanga oba ng'omusubiddwako olumu enneeyisa ye. Ngonge okumutegeera bulungi nti kituufu ono Ngonge olina omusanga ng'ali mu masanyu ge ng'ali mu kuvuba okuwuga rather, nagwa mu mazzi nadda engulu, nayebakako ku mazzi nadda engulu, nadda ku lukalu nadda mu mazzi. Ensolo endala zonna guno gubeera ku lukalu ne gubeera ne mu mazzi. Bbanga ki yebeera mu mazzi ng'eyandibadde envubu ekyesuulamu oba ki? Njawulo ki n'ebisolo ebirala? Engonge, ekirungi ky'engonge obulungi bwe bo tebasula mu mazzi. Abantu abasinga buli bwaba ng'azze n'asanga Ngonge ng'ali mu kuwuga alowooza nti muli munda mwasula. Ye anyumirwa nnyo okuwuga nga bw'anoonya emmere kubanga balya ab'ennyanja. So buli bwaba ng'awugga eyo wansi agwa ku kyennyanja, normally nga kiguddeko asookera ku mukira kubanga alina okufuna strategy okufuna emmere. Bw'oba ng'okutuddeko omukira kubanga omukira gwe guyamba ekyennyanja mu kuwuga okufuna balance. So bw'akutulako omukira abanga kimaze entambula. So buli bwaba ng'akkiridde wansi mu mazzi, oluusi ayinza kubeera ku mazzi waggulu nga taase wansi mu mazzi. Olubuto lwe mulimu eyandibadde nga balloon ateekamu omukka so that ne kimuyamba kubalasinga ku mazzi nga taase wansi. Ekyokubiri, eddiba lye kuliko obwoya buli. Obwoya obwo amazzi tegakwatirako mbu gajja kubeerako ddala ne gamuzitowera n'alyoka n'aka wansi. Ekyo nakyo tekisoboka ku Ngonge. Ekyokusatu, bw'olaba ebigere byabwe engeri gye bawuggamu biringa byambaata, biri webbed, mu luzungu kye bandigambye biri webbed. So buli bwaba nga wugga takozesa mukira nga goonya, ye akozesa ebigere bye. Webs zino eddiba eziri muno mu bigere bye ne bimuyamba okusindika amazzi mabega alyoka akole ki awugge bulungi. So ekitanye omuyamba kyekyo. Ate buli bwaba nga ngase wansi talwayo nnyo wansi, bw'aba nga luddeyo nnyo edekika emu ase wansi n'awugireyo wansi n'avaayo waggulu. Ate buli bwagwa wansi mu mazzi ye takola ki tabeerawo mbu ajja kukola ki mbu ajja kusa in and out nedda, ye asangaza wabweru nayita breathing in. Ate okulaba wansi eyo mazzi buli bwaba ngase wansi abeera ng'alaba bulungi, tazibiriza amaaso agaleka nga magule so amazzi tegajja yingira muli munda. Alaba bulungi bw'aba nga avuddeyo mulaba amaaso nga gamyusemuku katini because amazzi gaba nga gali in touch n'amaaso ge. So buli bw'aba nga ali mu mazzi aba nga alaba bulungi alyoka agoba ekyennyanja kubanga tawunyiriza wansi. Mulimu ensolo zino ezitalaba wansi mu mazzi nga zibidde wansi, ezo zirina sensors. Naye ono ye kyakola buli bw'aba nga agudde wansi aba nga alaba alyoka agoba emmere ye ebyennyanja biri akikwate bulungi akiggyeyo akireete ku lukalu akirye. Yeeyo abeera ku lukalu ne mu mazzi muli obulamu bwe bwe butambulira. Tulaba nga amazzi we gali n'olukalu. Engonge ezo ziryawo ki? Ya amazzi n'olukalu ekintu kiri kimu abazungu kye bandiise niche. Awali amazzi watanya okusanga ebimubezaawo. Mu mazzi bw'anaasanga emmere. Ngonge batanya okulya ebyennyanja, balya engege ne balya emamba ne balya emmale. Naye wano ffe ku zoo oluusi tubawa enkoko, balya ebyennyanja ne balya n'enkoko.
balya ebyennyanja ne balya n'enkoko. Naye ŋŋonge nsolo bakola nnyo, buli bw'okola nnyo kitagozeewo amaanyi gaali goba ng'oluuzinze. So mu kuwuga okwo kwe bakola nnyo buli kasaawa bali mu kuwuga tubawa nnyo emmere engege buli lunaku buli omu aba ng'alya kilozi 2 ez'ebyennyanja. Engonge eno eyinza kuwangala bbanga ki? Engonge ensolo zino ezitanya okulya ennyama tezitanya okuwangala nnyo. Engonge ziwangala emyaka 15 20 tebatanya okuwangala nnyo. Okuzaala kw'engonge kwo kuli kutya? Okuzaala engonge nazo ziri mu kika kino kye twandiyise mammals, ensolo eziba nga zirina amabeere ezitanya okwesingana ne zifuna olubuto then ne ziveera n'olubuto ne zizaala abaana. Engonge zo zizaala nazo ne zimetinga okujjako zirina okufuna omusajja ensajja nefuna enkazi ne zikola courtship oba ne zibeera wamu nga bwe zipanga ak'okuzaala. Oluvannyuma lw'okwesingana omukazi abeera lubuto emyezi 3 kitundu ng'ali lubuto n'azaala abaana 2 oba 4 maximum baba 4 then omukazi atanya bakweka normally bw'aba nga azadde abaana anoonya wali ekinnya either mu jjinja oba mu muti ogunene n'aterekamu abaana be kubanga abaana bazaalibwa nga tebalaba baba nga tebalaba. So omukazi yalina okulabirira nnyo abaana bano buli bw'aba nga alidde bulungi afuna amabeere amalungi n'alabirira abaana be. Normally bw'aba nga bagenda kuzaala tebagala musajja kusemberera abaana kubanga mu neeyisa yaabwe omusajja atanya okutta abaana bw'aba nga asaba abaana bano omukazi ajja kudda mangu mu kwetaaga omusajja bazaale mangu. Ekyokubiri abakazi buli baba nga bazadde batereka abaana bano kubanga abasajja bayinza obata so that baleme kufuna baana balwanyisa competition mu kuzaala wano mu kikaaki mu famire ye. So abasajja bayinza okutta abaana nga bagala abakazi bazaale mangu oba nga tayagala competitor mu famire ye. So abakazi balwana nnyo okulaba nti abaana baabwe balise. So buli baba ewaffe wano buli baba nga bazadde abaana babatereka mu mayinja muli oba mu biti bye tuba nga tutaddemu ebya enrichment oba ebibasanyusa ne babakweka omwo okumala weeks 3. Oluvannyuma lw'omwezi gumu abaana nga batandise okulaba ajjayo omwana n'amuleeta mu mazzi ng'amuintroducinga mu kuwuga amuyigiriza okuwuga amuteeka mu mazzi n'amutta. Oluvannyuma omwana n'atandika naye okwebezawo mpola mpola mpaka ng'ayize wanakulira n'atandika okulya emmere naye n'abeerawo. Nga bwe guli muziro gwa kitiibwa nnyo wano mu Buganda era omuntu yandagadde okumanya ayinza okubeerayo ng'erinnya alirina naye nga tamanyi nti eddira ensolo ennungi bweti. Manya ki gwe gw'omanyiyo bannaffe bano gwe batera okutuuma? Ab'omuziro ngonge bantu tubasaamu ekitiibwa era buli bwe baba nga bazi wano mu Zuuku tuba nga twagala bano bannakiwala bano ba bongole balutaya banalutaya basemwanga singa mujja wano muzu mu nyumiro omuziro gwammwe bakisolo temulwayo mwandize ne mulaba omuziro gwammwe. Mu Buganda tubasaamu ekitiibwa kubanga omuziro gwammwe tugulabirira nnyo bulungi ate buli bwe muba nga muzze munyumirwa. Singa namwe mujja wano ne muba nga muvudde wano ku ngonge we zibeera ne tudda wali ku mazzi ku lukalu afi ku biici namwe ne muga ng'omuziro gwammwe gumu naye kisolo temusubwa. Era twandagadde okumanya nga sobodde kujja wano mu zoo nga ndi Kaseese ndi Luweero ndi Masaka bifo ki ebirala bitera okusangibwa emiziro gino kubanga wala abatatera kulaba ngonge zino? Ngonge ekirungi kye zirina wano ku lukalu Africa bali well distributed wano kitwandise mu tropics. Omusana bwe guyita wano mu Africa mu Kenya muno mu Uganda mu Congo mpaka eri mu West Africa. Naye wano mu Uganda okujjako wano Entebbe Zoo oyinza gusanga mu mugga gwa Kira
mweziri engonge mweziri nogenda ku ntobazi zaffe wano Mabamba wano Lutembe wano nogenda eri Wakiso emige gisinga wano mu Uganda tulinamu engonge zino Lake Mbolo National Park engonge gye ziri so bw'obanga oli eyo gaba ensolo zino ziwuganyo ziri abyennyanja ne zida mu mazzi z'engonge ziri well distributed wano mu Buganda mu Uganda wakubanga ozifuna bulungi. Omanyi ebika emiziro byebika nebikola Obuganda bibeerawo bwe bakakiwolekera Bannayuganda naddala Abaganda abeddira engonge. Ffe nga Uganda Wildlife Education Center tunyumirwa nnyo okwassociatinga n'abaana bantu baffe ab'e Buganda buli bwe tuba nga tulina omuziro guno tuba nga tukuma bulungi culture yaffe. Bw'oba ng'ofiiridde omuziro gwo oba ow'Oluganda bakuvuddeko nanyo emiziro gyaffe gino buli bwe tugitereka wano n'abazzukulu baffe baba nga bajjagirabako. Ate kirala bw'oba ng'osanyizawo entobazi ng'osanyizawo emigga ng'osanyizawo ennyanja ng'omaze okugyamu buli kimu emmere ng'obimazemu oba ng'oyonoonye ekyandivezizaawo omuziro gwo. So bye twandyagadde n'okubasaba bannaffe Bannayuganda nanyo Abaganda bali wano tukume culture yaffe twagale ebyobuwangwa byaffe twejumbire nnyo mu byobulambuzi. Bw'oba ng'oze muzungu olabye omuziro gwo onyumirwa nnyo oba ng'owulidde olunaku olwo. So kitwandibasabye twagale ebyobuwangwa mutuwagire nakwe tujja bawagira okukoma ebyobuwangwa byaffe nanyo ab'engonge tubeegayiridde mwagale omuziro gwammwe mujje mulabe omuziro. Muto yanze gesebo beera bulungi.